Sitera ajulirira okudda mu kkomero lw'embeera ya karantini wamu ne kafiyu. Buli kyagezaako pulani nga tekitambula olw'embeera n'eriwo era n'abamu banja nabo basiiba beeyuwewuwe nga bagatuwe sente zaffe naddala abakyala be yali aterekera sente bamugamba zanguyeeko ffe tetwagala tusumbuwa. Sitera nambalirwa n'abakyala ewa Kisoya sibanga kikutteko gwagwe Sitera ogera kulabira kwogerako nga si bibyo bali ku nambalirwa gw'otamayinako ekintu kikwatambulako ne kikusuukunda n'okubizanga ne kyetugamba nti nno Tukuke nebisanga wano tukusesa kyokka n'ebinyiiza tebibulayo. Nawe ebinyiiza nebinyiiza nyiize kubanga binyiiza ebinyiiza banyiiga n'obunyiiga obunyiiza banyiizi obwekyettoni omuzinga gw'obusanga ekinyiizo namba 5. oli muvuzi wa boda bakukutte essaawa ziri 7 n'ekitundu ez'emisana abakambwe bazibu bakuyisaamu empimbu lwaki ovuga pikipiki nga zigenda kuwera essaawa pulezidenti zeyaganye. Kinyiizo namba 4. Osimanyi bulungi tezinawera essaawa 8 ate omukulembeze zeyagambye ojjayo akasimu obalage essaawa bakakunyakulako bagatuggyeko obusiru. Kinyiizo namba 3. Embooka etokotera ddala buli kamu koolina mu nsawo bakakuggyeko bagamba oteekeddwa okuggwamu ago amalala gakwenjeza nga omukulembeze aganye. Kinyiizo namba 2. Kakati nno oba okyali awo abeerodiyo abatuufu bajja bano babadde bafere basituka emisinde badduka babadde babbi bennyini. Kinyiizo namba 1. Abeerodiyo bakutabukira nti babbi banno lwaki obalese ne badduka ng'obadde nabo nga mubba. Sobira okukonyiiza ulirizanga ebinyiiza buli lunaku wano kubisanga wana n'ekinyiiza ekinyiiza abanyiizi olyoka otumbire ng'enswere n'abo